alirunda watali wo woofiisi tujuwani omugane ngena basibira mu bakwira mu musumali twagala kawo and you getting out yes tabe bosi mpaka kawo mudde muno anaja They can't fool us every day. Financial year, to buy the council is a fair, to buy the committees is a fair, and it's a bacola. It's a mutukona with monetary. It's a mutukona, so Tagalaka, you get out. Are you getting out or no? Are you getting out or no? Mr. Speaker, sir, I'm going to make clarification on two different areas. Okay, thank you. Coming back as I wind up. Sawa zino kkanso ye Kayunga banja kkanso zinyizi pendinga tugenda mu kota ya kuna tubanja committees ssatu n'emirimu gitambula teri ajja approvinga teri authorizinga bo batudde butuuzi wogenda mu office zaabe badduka buddusi bekweka twebuuza ssente z'omunsi za gavumenti ziri safe ziri oba nedda baganye tu accountability tebaga kutuza kkanso tebaga kutuza committees ebizibe bizibye mu district wano ne bigwa obirondoola gwe mukyamu ate kati district bagifudde kinaabiro toyinza kungamba nti kansala wa district abeerawo entuula nnyanga tatuula kansala wa district abeerawo nga committees eziteeseza district nga nazo tezituula njagala kumanya ebintu bino bye bakola babikola mu criterias kyani abalondoola olwaleero tubadde tulina okubeera ne kkanso ng'abantu ababadde balina ogibeeramu okugeza nga kiraka tukanso omukyala Nakirya Lydia atubuzeeko ne kaawo we oba kaawo waffe abeera alina okulaba ng'emirimu gya wano gitambula bulungi naye bw'atulabye n'asimbula emmotoka n'agenda gye tutategedde ate nga olwokuna oluwedde last week twalina kye bayita business committee ne tukkaanya ne bachairpersons ba committees tulina okubeera ne kkanso olwaleero ate ng'era business committee eyo yalimu n'omukyala Nakirya akolanga kiraka tukanso waffe kale kitukoze bubi nnyo nti emirimu gigenda kuziŋŋama. Speaker yampita nga kkanso inakutuula leero naye okuba nti waliwo ebintu ebitambula ku district bye bataagala bakansala kutegeera tumaze omwaka mulambe eno financial egwako mu gwa mukaaga tubanja entuula zonna twakatuulako entuula mmeka 2 kati Speaker atuyise kaawo ne kiraka wa kkanso ne beekuba obwama bonna ne bakola ki bonna ne babulawo kati twagala kumanya kaawo batugamba kaawo bamuwa transfer naffe bakansala tetukola ki tetukimanyi kati ye mu office akolamu ki nga bamuwa transfer omulonzi we Kayunga watafuna service kaawo gwavunanyizibwa omusomesa omusala kasagulwayo kaawo gwavunanyizibwa kansala watatula watula zino ziweddeyo kuno ya government tebitambula so tugaddewo kaawo nga yedi wa district office ye paka ngakoze ku nsonga za kanso ne bakansala n'abantu be Kayunga batuze bonna mu Kayunga
nga zikoleko buli kitu kyonna eryoke eggulwewo. Otherwise tukyali banyivu nnyo nga bakulembeze n'abatuuze mu Kayunga. Ffe tukyalina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe paka ng'ekisanja kyaffe kikoze eki kikomyewo. Ffe tuli ansalebe eri Chairman Muwonge na executive ye tulina obukulembeze bwa speaker. Speaker tayinza kuvayo n'atugamba nti olwaleero tulina kkanso ne tutuula ne mu business committee era ne tukakasa nti olwaleero tulina ki kkanso. Ate from nowhere n'ofulumya amawulire agalaga nti kkanso tekola ki teriiwo era tejja kubaawo. Waliwo omukungu omwe yagamba nti twagala tulabe ku mwenna ffenna mwani ayina amaki amaanyi. Ndi kkanso bw'ebeerawo ejja kulingiriza abantu emirimu emikyamu gye bakola bagiripootingeko n'ebirala. Kati bakikola bwe bato kubuzaabuza na kutwaliriza mbeera bwetyo. Abaye abajja bajje nga tebalina kintu kye bamanyi kitambula ate n'abakadde nga bafuluma mu mbeera eyo bwetyo. So twawulirako n'emabega eyo mu January twaliwo ssente ezayisibwa era nga za kkanso ne ziriibwa abakulu basatu wano ku disitulikiti bwe tuli mu kufinding out kubanga allegation ezo nazo tuziwulira nga kaawo ne executive bakimanyi nti kkanso erina obuvunaanyizibwa okukola emirimu highest authority organ esembayo okukola ebisembayo mu disitulikiti. Era kyensuubira tibakola byonna kati biri bumanyi bw'amateeka kubanga abalina okulaba emirimu egikoleddwa n'ebirala tibakyatuula kulaba nga balaba emirimu egyo nga gikoleddwa. Kakati Kayunga district mu budget yaffe tulinamu councils 6 era councils zino 6 zitula buvannyuma lwa myezi 2. Bakkansala kye bagamba omwaka guno financial year tubuzaayo councils 3 kuba twakatuulako 3 nga councils zino 3 ebbiri zirina kutwalibwa bano bakkansala olukiiko lwaffe olukadde oluvaawo. Then council emu ey'okusatu erina kutwalibwa olukiiko olupya olugenda okulonda speaker omupya. So ze council 3 ezibulayo financial year. Kakati bakkansala bano bo baagala zino 3 zonna zitwalibwe bo. Ekyokuggala ofiisi ya kaawo ogwo guba musango. Era nze ndowooza yali miscalculation. Kuba gw'ogamba nti kaawo agaanye okutuuza kkanso, kaawo si yakubiriza kkanso. Kkanso etuuzibwa speaker. Kyendowooza gwe kkansala ogenda wa kaawo okwekalakaasa ate oba olina okutuula ne speaker. Speaker najja n'atuula ne chairman ne mudisikasinga lwaki kkanso bagyagala lwaki tetudde ebintu bwe bityo bye ndowooza. Agala tetulina kkansala yenna gwe twagala kuggalira bweru oba teyayitamu nti ssente tuzirye tosobola kulya ssente zitali zizo. Budget weba yali ya kkanso ezo ssente ziba za kkanso teriyinza kuzirya. Era tetugamba nti nno tulina effubitizi nti bano abaliyo tetwagala batwale allowance waabwe nedda. Ssente weeziri era mbakakasa business eddako kulenga budget. Business eno speaker agenda kuyita kkanso tugende tulenge budget era abantu bagenda kufuna allowance waabwe. Ebyo tugenda kwatagana n'agala twononera gavumenti kubanga bale baagala bwe bakola natwala tinabera ne kkanso kati kkanso eruwa financial number kubanja kkanso nya kubanja komiti baagala bagende kusakola bulijjo anaba obwongo bulamu olaba tukola bino eno si radio ku kkanso nga speaker